Poliisi ebuutikidde abatuuze b'ekibuga Iganga oluvannyuma lw'okugwa ku mulambo gwa munnaabwe Swalik Magumba ng'attiddwa n'emmotoka ye gy'abadde akozesa omulimu gwa Space ey'ekika kya Noah n'etwalibwa. Abazigu olumaze okutta Magumba omulambo gwe ne bagusuula mu kisenyi olulimu ebikajjo nga luno lwe lwawula ebyalo Igombe ne Walanga. Atwala poliisi e Iganga Matthew Oti ategeezezza nga Magumba bwe bamutuze obutuzi. There is a small part in the neck. It looks as if they by tying around his neck when probably he was driving or he had stopped. Then they squeezed it. Ssentebe w'abavuzi ba Space mu kibuga Iganga ategeezezza nga bwe yatuukiridwa bakyala b'omugenzi ne bamutegeeza nga bwe batamulabako nabo kwe kutegeeza ku poliisi. Zena nagezaako okuva ku isimu ng'ayeteera ebitamu. Bakuba bati twenze tulipootinge ku poliisi. Nakuba nti lwaki tutusooka ne tulinda kupaka ssaawa 10 nga 5 awo. Akuba ati be. Nakuba nti ekituufu imwe mujenga ku poliisi. Fena nga tunoonereza. Baire nkaali awo. Banange bakuba nti eriyo omuntu gwe bayise Igombe. Bakuba nti eriyo gwe bayise Igombe. Oluvannyuma omulambo gwa Magumba gujjiddwa mu lusenyi luno ne gwekebejjebwa poliisi era ne gutwalibwa ku kyalo Namaliri gye guziikiddwa wakati mu biwoobe.